bonna abali okumuwagira abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temumalamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga bamulina omumulinyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okubeebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe, era tukolera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Ono Bujere Ssenyonyi obuwagizi bwange obulina, era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino buli muntu abenga alijjamu bulungi. Yes, ye mukulu Mathias Mpuga ndoza kanzijirewo ddala n'aka president wa National Unity Platform ng'ayogera ku Mpuga ng'amwebaza awo tukomeyo wa Ssenyonyi wetugenda okutandikira. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu, weebale olw'obusseruganda n'okutuluŋŋamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go, weebale nnyo, weebalire ddala okutuluŋŋamya n'okubeera baaba waffe, weebale nnyo, weebalire ddala ku lw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo, weebale ku lw'okubeera viiridde mu ntebe nga tukyali ku nsonga eri ey'abannaffe ababuzibwawo. ensonga ezo tetugenda zivaako ge mazima. So njagala omwebaza akaseera katukulembedde, era akyali mukulembeze kuba kati tugenda kuba tutula naye ku commission, so akyali mukulembeze era nkakasa tukyalina bingi ebyokumuyigirako okutambuza ensonga zino. Okay, bw'oyogera kuba ogera muleka agigguse kuba olina kyewayogedde wali nti bw'olaba omuntu nti alina obusobozi obukola kino wasobola okuba nga akitwala mu maaso nga leader of opposition. Ensonga because it's critical n'okutuusa kati yebadde ekuta kati abantu nga bagitaddeko nnyesira. No, firstly era nga bwazabyogera abadde takola yekka, ffenna nga tukolera wamu nga tusinkana nitugaa nti kakati ensonga eno kino kitulina okukola tulemere ku kino nga tutambule bwe tuti. So nga tutuula, of course meeting esinga nga tetuzikola mu kamera naki butumala okukola meeting ye ng'omukulembeze nga alina okwogera nga alina okutukulembera naye nga tubikanyizaako. So era yegenda okubeera enkola nga tutuula ne tukkaanya katukwasaganya eki we twagenda okuwummulira nga parliament bajadjaninga we twali tutuuse wali nga twagala okunoonyereza kutandike. Speaker yayita chairperson wa Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya, era ne mu meeting eyo wekitiibwa Mpuuga yalimu naye Mariam Wangadya yajjanga ye nga ye ne bamugamba nedda nnyabo si gwe kakiiko gwe okakulembera bukulembezi, twayise akakiiko, so olina okujja ne bakomishona abo. So meeting neeyiika era olwavaawo meeting endala ebadde tennabeerawo. So okunoonyereza kuno kukulu era nga tugenda kulemerako kubeerewo nga okunoonyereza kwesimbu nga kuli open kubanga twagala okutuuka ku ntobo y'ensonga zino. Twagala muntu kati nga Oweekitiibwa Nabbanja ayitibwe mu kunoonyereza okwo annyonnyole kubanga yagamba eggwanga nti Kibalama bamukwata, ajja atubuulire abulire n'eggwanga mu kunoonyereza mu enkwayiro eyo. Kyovudde baffe enkwayiro eyo tugiremedde kutwagala ebeerewo ate nga eri open eri transparent. Twagala Patrick Onyango omwogezi wa poliisi ya Kampala n'Emiriraano kubanga yavaayo nga 23 Disemba 2020 n'agamba ono John Ndamulira twamukutte wali ekisekka nga 19 era ffe tumulina kati emyaka gigenda 4 tetumanyi mayitirege. Twagala Patrick Onyango naye ajje ayogere era bisanyewo agambe bannaye mu nsaasire bye nali njogera nali sibitegeera ne Nabbanja ajja agambe bannaye mu nsaasire nze just nali njogera byange byakusaagirira then tulabe kati kituzaako awo nga maze okututangazaamuko. So kyovudde olaba enkwayiro eyo twagala giremerako famiri z'abantu bano zaagala otegera n'eggwanga otwalira wamu abantu bano baliwa kubanga ababakwata bamanyikiddwa. So ensonga zino bannaye tetugenda kuzivaako era abasuubira nti tugenda zivaako munaye tetusobola kubanga buno bulamu bw'abantu myaka 4 omuntu omututte oyo famiri temanyibwa weri bw'oba otereeza nti yazza omusango mutwale mu kooti. Era nalabye nga omulangira
Dr. Kasim Nakibinge oka video akatambula naye akyogerako alo hadhara gye baaliko ne minisita w'e Kampala naga minisita ensonga eno abantu bano naga ffe tetuwagira baziba misango bamma mutebereza nti abantu bano bazza emisango batwale mu kooti bawozese n'ekyokubabuzaawo kikyamu era twagala okubebaza era nga tukubiriza n'abakulembeze abalala ab'ennono ab'eddiini naki ensonga zino kikula amaloboozi gammwe gaveeyo ffe tetugamba nti muveeyo mugambe nti muwagira NUP oba kya nedda naye bano bannayuganda bwakwatibwa mu ngeri enkyamu ne bayisibwa mu ngeri enkyamu ffenna kitukwateko. Okay. Ssenyonyi wadde oyogera wagambye nti omuliro tujja gukuma n'abalala basobole okuba nga batwegattako wadde otegeeza kisebo okukuma omuliro mu palamenti munnange ffe abantu batulonda kubeera bakiise baabwe kubakiikirira nti omwana ali wali mulimira mulibino gimanyi eri mu kitundu kyange Dakar West omwana ali wali Acholi Quarters ali munagwe go down ebirowoozo byalina ebimuli ku mutima byayagala okwogera naye nga talina kakisa kubeera wali mu palamenti yasindikayo Ssenyonyi ayagala Ssenyonyi abimwogerere ayagala ensonga ziveeyo kubanga omwana oyo akola nnyo ne bamugjako essente z'obusolo naki naye n'alaba enguudo nganfu bwagenda wali mu Nagwe hospital okufuna obujjanjabi teri ddagala n'ebirala bwe bityo kakati obunyiikavu bwalina n'eddoboozi lyayagala okuyimusa ayagala liveeyo mu mukiise wali ku fulo ya palamenti so kwe kugukuma okwogera ku nsonga ezirimu bannayuganda tetujja kuzivaako okubanja obwenkanya okubanja embalirira accountability obuvunaanyizibwa bwa lead opposition bw'osoma rules of procedures eza palamenti era akawairo 14 then akasooka rule 14.1 kagamba nti obuvunaanyizibwa bwa leader opposition obw'enkizo kubanja mbalirira ku gavumenti kulondoola gavumenti keeping government in check so mujja tuwulira ensonga za sente y'omusolo waliwo ebintu tebateeka sente wali bateeka sente wali tewali accountability ensonga ey'eddembe ly'obuntu n'ebirala ensonga ez'obukulembeze so yes tujja gukuma ensonga zino tujja ziremerako paka naye nga bwe nagambye nti nga bwe tukola era netutukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe wali mu palamenti tusaba nti buli omu gyali akole kyasobola okukola kubanga bwe tunasuubira nti obununuzi bugenda kuva wali just mu palamenti muna tewaliwo kyali kibadde palamenti eyinza okuba nga manduso oba netubalaga nti kakati sente zammwe ono eyazibbye n'oli eyazibbye kakati nammwe nga muyina okusitukiramu nemwirwanako ng'eggwanga so njagala nti ffenna nga bannayuganda twetabe mu nsonga eno bwe tuba nga tubanja abantu baffe naawe gy'oli eyo babanje bwe tuba nga tugamba nedda tubanja accountability ku sente y'omusolo namwe amaloboozi gammwe gaveeyo eyo nga bannayuganda nga mugamba nti ensonga eyo tetugenda girekera Bassenyonyi kubanga ezo sente naffe zaffe ng'abawi b'omusolo namwe kibakakatako amaloboozi bwe gavaayo buli wamu mu ggwanga kiyambako kuba kati abamu bayinza okugamba nti kano Kassenyonyi jasi katukubira kerere wano naki naye wawuliranga n'abantu abali eggomba abali embalala abali eggulu abali ejjinja abaliwa nga nawe balemedde ku nsonga ezo kati awo tebibeera bya Ssenyonyi just ye ng'omuntu bibeera bya ggwanga. Ssenyonyi togenda kutuukira mu ntalo bweba ogamba nti guba gwake totuukire mu ntalo ng'akulira oludda oluvuganya ng'ate abadde muntu diplomat. Ekitiibwa Kyagulanyi Omulidde kyagambye mu kaklipu kotuzanyidde nti ninyeetokota ninye amagye siri musajja ali violent ndi musajja oluusi agezaawo okukwasa ganya ensonga mu ngeri enzikakkamu oluusi ne munawe oluusi zivaako nange era mwandaba mu kakiiko awo mukosasi ngaaliwo bentabukira waliwo omu gwe twatabukira bambi n'azirika nali manyi alina mu kwekoza nempita parliamentary medical team ne bamutwala ne bagamba musajja pressure zalinnyidde eddala ne mbaga kale mumujjanjaba ate mwangu we bw'amala okuwona mumukomye omwagala wano atunnyonnyole so ndi muntu waliwo ensonga nga zo tulina kuziremerako nga sirina gwe nkutte mataayi sirina gwe of course kansibi tekirina tuuka ku level eyo naye bwe kuba kulemera ku nsonga munange tujja ziremerako
Okay. Yes, President wa NUP Robert Kyagulanyi yagambye olinye etokota walinye y'amagye kuba kakati kino ekisanja kyo kye kigenda okutuyingiza mu 2026 akalulu akakaki aka 2026 walaba ebyaliwo aka 2021 kali kavaawo mpitewo ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti simanyi oba waatunuddeyo keeyo n'olaba ekikwolekedde mu maaso. Of course, ne strategy yo yokulaba ng'oyisa mu banno kuba kakati buli tiimu ebeerako ne team leader. Now you're the team leader of the opposition. Ebyo bino badde ndowoozaako ali waliwo gavumenti wadde ontunuulira ng'olaba ebirowoozo babiringa ebiriwa nga ndi mu kufumitiriza ku nsonga zino nga ndowooza nenga kati waliwo kino kiri bingi nga mbirowoozaako naye ekyomukisa omulungi nga bwenzize nkugamba nti ng'omukulembeze eno si one man show. Yes, nina views ezange nina engeri gye ndowooza tutambulemu naki naye tujja kuba tutambuliramu ne team ne bannange tikakati nze kino kye ndowooza tukole tutya tutambule tutya zeno ye view yange ku nsonga eno mweki kye mulowooza tukubaganye ebirowoozo then tulumbe nga bwe tulina okulumba. Yes, wetugenda awo politically wagenda kuba wazibuzibu naye tuli beetegefu kubanga kituyingiddemu tukimanyi era nga bingi oba oli awo ebinajja gye tuli naye nga tuli beetegefu tuli banywevu ne Katonda ali wamu naffe. Okay. Yes, okay, abatulaba nga bonna bategeezezza maaso awo tujja kuba tusomezemu ku ndowooza zammwe enamba tugenda kugiteekakaawo abagimanyi ndowooza bo basindise dda naye kakati tugenda kwongera okugiteekaawo ku screen musobole okubanga mulaba maaso mujja kubanga mubuuza ebimu ku ndowooza zammwe zemunaaba muwadde eri omukulu Ssenyonyi. Kakati Ssenyonyi njagala tujje ku nsonga nga sindadda bulungi mu parliament enkolagana yo n'abantu abalala njagala tutunuulire ensonga y'obutakkaanya obumu oba okweyawulayawulamu. Ssenyonyi ojjidde mu kiseera nga ekibiina kya FDC kirina ebizibu byakyo. Remember tokulembera NUP boba leader of opposition okulembera ebibiina byonna ebivuganya mu parliament. FDC tuyina Katonga tuyina Najjanankumbi. DP already naye erina ebizibu byayo abamawo n'abalala. Strategy kijolina okulaba nga abantu bano bakumakuma kuba tojja kulembera opposition eyeyawuddemu at the end of the day tugambe nti kyabadde kirungi. Okusookera ddala buli kibiina kirina ebizibu byakyo buli kibiina of course ebizibu by'ebibiina ebimu oba oli abisinga ku by'ebirala kuba kati waliwo ebibiina ebimu nga babibwamba ebiraba bambi bakikukusa bakitwala noga wakiri balibo bakyali bakyakubagana naye abakyali bumu ng'olaba ebimu bali mu bikukusa. Nze saagala kwetaba nnyo mu ntalo oba ebizibu ebiri mu bibiina ku headquarters z'ebibiina. I think obusi buvunanyizibwa bwange nga nze ebibiina yes tubisabira we tuba tusobodde kubayambako okutereeza ebizibu byabyo kubanga bwe ngaye buli kibiina oba oli awo kirina embeera emu oba endala naye saagala ate kwetuminkiriza nnyo nti kakati nzize wane Najjanankumbi mwe kyekibalwanya obusi buvunanyizibwa bwange obuvunanyizibwa bwange buli wali mu parliament. Kakati mu parliament yes mulimu abamu nga bagwa wano abalala bagwa wano ate nga bakibiina kyekimu. So kyenja okukola ne bannange bano first of all kubategeezesa nti kakati wano mu parliament munange tubeera tiimu emu. Kakati gwe ogamba oli wa FDC Katonga ng'ogamba oli wa FDC Najjanankumbi naye ate kakati waliwo n'owa NUP ate nga zisiri wa at least mwe mulina common denominator nti FDC muyinza okuba mwawula bitebe ne kakati nze ndi wa kibiina kirala. Kakati nze ow'ekibiina ekirala bwe mba nsobola okukwataganira awamu nammwe awo mu parliament ate kakati mwe ab'ekibiina ekimu mwe ab'oluganda kubanga bano ba Luganda just balina obutakkaanya ku nsonga ezimu oba endala naki so nti tusobola okukwatira awamu wali ku parliament ne tugobaganya tukwasaganya ensonga zetulina okukwasaganya. Omanyi lwakiba ekyo nkireese lwa nsonga bwe mwawadde mulangiridde emabega kaawo boycott emu ey'obutagenda mu plenary
abamu ate aba opposition to be specific Nathan Nandala Mafabi be bamwe abaddayo basisiriyo ogwaro ne baddayo mu parliament eyo n'obumu ku bukulembeze obw'ekibiina kya FDC ne bugamba nti tebabwebuuzaako so simanyi ngeri kakati nga gwe incoming omupya ensonga eyo kuba erire tujja kugenda mu bibiina byabwe their internal politics and whatsoever naye wano ku parliament okulaba nga you have a common voice yanga ngambye as much as possible tujja kutuula ffenna awamu first of all tukanye tugenda tambula tutya mwe mulowooza kinze kibwenti bwendowooza mweki kye mulowooza tukituyamba okutambulira awamu nga ttiimu naye nga bw'obimanyi nti oluusi kiyinza obutabeera bwe kityo naye abasigala ku mulamwa nga tusigala tutambula kati togikwatako bwe yaliwo olowooza buli mbaka opposition kye yaliko nedda geri mazima nali wano nga tukavalinga amawulire nga waliwo boolaba nga bo tebategerekeka balinga abali ku birala ekyo kibeerawo in every team buli omu ayinza obutabeera ku mulamwa naye abanaabeera ku mulamwa nga tusonga munaye toyinza kuddaawo gambe nti kakati nedda tujja kutambula paka nga buli omu atwegaseeko awo temulitambula temazima naye as much as possible tujja kusigala nga bannaffe buli omu tumukoowoola tubeere ku mulamwa gwe gumu abatasobole it is okay ekyo nakyo kibeerawo oluusi toyinza nga bwe nkugambye bw'ogamba nti kakati olinze nti bwe batrain buli omu ayingire kakati abamu ayinza notuulaawo nagasagala giri kati mugenda lituulaawo zisaawa 2 naki so tusigala tutambula oba oli abala bajja twegattako naye as much as possible tukyakola ekisoboka okulaba nti buli omu kubanga bwe tugamba nti tuli ba alternative tuli opposition tuli bankyukakyuka ekitegeeza byetufaananya ate bisinga ebyo byetutafaananya bozi oli ng'agambye nti kakati anze negase ku side eri awo kiba kyanjawulo niwe obanga ogamba nti okyali ku side yaffe kiba kitegeeza ebitufaananya bingi okusinga ebyo ebitwawula kitegeeza nti tusobola okubeera ne meeting point tugamba nti kakati omanyi twakolanga mathematics nga tuli bato okuba circles ebbiri kati ngaabeerawo intersection nga ekigwa eno neeno nga bigwa mu intersection eyo awamu kati nga tusobola okunoonya intersection eyo nti ebitugatta ki nti kino tusobola otambuliramu ku nsonga eno nti yes mulina ebizibu byammwe eri ku pate zammwe headquarters n'ebirala naye wano tusobola otambuliramu era betunasobola otambuliramu nabo nga tutambula abanaaba tebasobodde olw'ensonga emu b'endala tusigala tutambula nga bwe tubakoola oba oli awo nabo nga batwegattako era ojjidde mu kiseera nga waliwo abamu ku babaka aba opposition balaga nti balinga abasaze eddiiro oba okolagana n'ekibiina ekya NRM of which abamu mu opposition bakirabanga ekitali appropriate nga leader of opposition how far would you go to work with the NRM government omuntu yandagadde okumanya enkolagana yo nga leader of opposition because at the end of the day era walina okubeerawo enkolagana ne government naye how far nga leader of opposition would you go nti no enkolagana yange ekoma wano na wano ne NRM bwe tutubeera mu parliament eyo tuli kankiyite family emu family ng'erimu kale kampa example bweti kubanga abasinga ze family abantu abasinga ze bakuliddemu oba oli awo nga yes waliwo taata omu naye nga waliwo maama oli alina abaana ababe nono maama omulala alina abaana abalala nga buli haji tulaba bitegedde kakati abamaama oli oluusi bayinza obutakwatagana nabamaama ono abaana n'ebirala naye musigala muli family emu parliament eyo nze ndaba we are one big family okay we are supposed to be one big family tulina aba NRM tulina naffe naye ebiruubirirwa ebya parliament eyo ffenna bye tubitambulirako tuyinza n'okubeera n'eyo intersection gye njogeddeko newankubadde tetugwa mu kibiina kyekimu bwe nabadde nga nkulembera kusase ng'ekyo nteekako ennyo omulaka nga nina ababaka ebitundu 7 ku buli 10 nga ba NRM naye nga mbagamba nti kakati zino nsonga si za NRM si za Kyaddondo si za Kyankwanzi si zaki zino nsonga zamuwa sente zamuwa omusolo kakati ffenna kitukakatako kubanga abantu b'okulembera oba bakibiina ki baagala service delivery banyiikaavu sente zaabwe zibbibwa kakati ffenna tukwatira awamu so
kansubire nti ne bannaffe bwekityo bwe tujja okutunuulira ensonga zino nti kakati wano yes tuli babibiina byanjawulo tujja kubeera n'obutakkaanya naye tulina bye tusobola okukkaanyaako ne tugamba nti sente zisinga for example tuziteeke mu byobulamu mu kifo kyate classified eno simanya state house nakinaki ebintu ebitategeerekeka oluusi nti wano kikulu ate nabo nga njagala bakirabe nakuwadde example ombaka aziyinza ofuna accident ngaali eyo mukyalo eyewuwe nga balina muddusa ku health center so kafune first aid nga tebanamutwala Kampala oba Nairobi oba wa ka health center ako bwe kabanga kafu Kampala Nairobi tojja kutuuka so bwensu kati engagement nze jinjagala okubeera ne bannaffe bali nga mbagamba nti naye kakati ensonga zino tuzijjemu ebyobufuzi nsonga nkulu omuntu wabanga bisente y'omuwomusolo ne mu gavumenti yamwe aba abaswaza lwaki mumusigaza mu bukulembeze obwo lwaki temugoba ku kifo ekyo kyalimu so kati yes those engagements can and will happen nti yes nsobola otula nabbanja kitibwa nabbanja mugaka kakati nyabo watugamba abantu baffe mumanyi waje bali kale kamera zisooke zifulume mbuliramuko oyinza okuba nga olina byotya okubuulira abantu ku kamera kati mbuulira kibalama aliwa famire ye emutubanje mutubuuza aliwa mbuliramuko nsobola otuula n'oyo nabbanja tibuli buzibu pakati mukulembeze munange yakulembera side eri nze nga nkulembera side eri yes nga tusobola okugamba nti kale kamera ziyinza osooka zifulume mubuuza awe bubuuzo nti kakati madamu ensonga mbutumbuulira abantu bano baliwa n'ebirala bwe bityo ng'omubuuza mutima ki ogw'okumukazakaza oba ng'abakulu n'abakulu kyonna kyekiri naye nga njagala ntegeere so sigamba nti kutuula naye oba kubeera compromised aizo kati levusi zendiko kati muki high level kati mbumbu kati agenda kunsuubiza kifo mu gavumenti ye kifo ki so wabeerawo ebintu nga yes gavumenti nga kyoyise kati waliwo yabadde ambuuza nti can you dialogue with government naki lwakuba ekigambo ekyo oluusi tukikozesa mu ngeri oba etya okwogerageranya yes nga tusobola okutuula ku nsonga ezimu nembuuza ebibuuzo nti kakati kino ne kino ne kino twagala answers mutubuulire kino kiri kitya nti sente zino abantu ababa sente zino mwabakola ki ensonga ez'amabaati bituuseewa bingi so yes siyinza kijjawo ekyo kubanga tuli bakulembeze ffenna naye kyesisobola kukola bebino nti ati kakati mwami Museveni akuyise state house mugende muwayemuko alina nga lwokatweza twala mukulu ne muwayamuko ne President Museveni ku nsonga ez'eggwanga nga ki for instance ayinza okugamba Ssenyonyi njagala ojje ombuulira ensonga zammwe kina kino na kino na kino tukoze tutya oyinza kutuula naye bulijjo taziwuliriza kyagala tazimanyi tamanyi nti twagala abantu baffe ababuzibwawo nti nga akuyise ng'omukulu n'omukulu okukola ki mwogeremukko mulabe nga mufuna solution ku nsonga solution eriemu abantu babate kakati kiki ekyenjawulo kyengendo tuula nayaawo kubanga yes member wa parliament bano benjogerako owekitiibwa Nabbanja ye lead of government business mu parliament kati bwembeera lead of opposition kati tuli bakulembeze mu parliament nga tusobola okutuula ku nsonga eza parliament nti kakati kino tukoze titya kino ffe tukiremeddeko twagala ansa ku kino ne ku kino ne ku kino ne ku kino ne kakati mwami Museveni ogamba nti ntuule naye ku nsonga eza parliament nze benaali agadde meeting gye naali agadde okubeeramu ne mwami Museveni one nga sirinzeka number two nga nsonga kize twogerako kino tuze tukyogerako nti kati bwe tugamba nti nga bannayuganda tugenda mu nteese kuba kati tekibeera ku Ssenyonyi ne mwami Museveni bannayuganda nti kale bagenda mu nteeseganya ne mwami Museveni ekifo by the way tetukigaanangako abantu batukwata bubi ne tugamba nti kale bwe tuba tugenda mu nteeseganya ne mwami Museveni ani agenda ozikubiriza namba 2 biki ebiri ku agenda kuba ffe tulina bitwagala okubeera ku agenda bwe tugamba nti nga bannayuganda tugenda mu nteeseganya ne mwami Museveni namba 1 obuyinza obutaddisebo yes byoboyagala omubu zenteeseganya ezo zetwaga nga bannayuganda kati ezo tekiri mu Ssenyonyi ngenze mu kafubu nga leader opposition ne mwami Museveni nedda nga bannayuganda era nga tuyinza n'okugamba nti kale nga bannayuganda twerondemu bani abagenda
okutukulembera ku nsonga eno obuyinza obutaddi abantu bano for example kati ensonga gye tubaddeko abantu abawambibwa tubeetaaga kaakano then nga bwe ngambye nti kakati obuyinza siba obutaddi process eyo kubanga nkulu obululu bwaffe demokrasiya bwe bugamba nti kakati ya buli myaka 5 tugenda mu kalulu kafaanana katya lwaki obba akalulu lwaki abantu battibwa abalala basibibwa naki ku nsonga zino eventually nga twagala okugera ku nsonga za transition ku lw'eggwanga lyaffe so si bino ti kakati mujje kakati gwe weetaaga sente meka gwe olina akafo koyagala nedda eyo si ye level gye tuliko era by the way ffe nze kyenzikiriza kale sijala gamba ffe nze nga Joel Ssenyonyi munnange naalyagadde okulaba Mwai Museveni ng'awummudde bulungi eggwanga ne limulabirira bingi byakoze bitunyiiziza bingi ne bannayuganda balina omutima ogusonyiwa ntwagamba nti naye kale kankiti bannayuganda basonyiwa bano boolaba so nze saayagadde kulaba nti kakati avuddeko atali luzira ataliwa oba biki kiba tekyetaagisa ate kakati ye nga ye yasalawo kiggwa kitya. Okay. Mubamu ku bantu abasoose okukuyozaayoza ye Speaker of Parliament Anita Among era bwensoma obumu ku baka wana I congratulate the Honourable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition in Parliament designate on your appointment. I look forward to working with you and may you achieve remarkable success during your tenure. I also congratulate the Right Honourable Mathias Mpuuga for his distinguished service and wish him well in his new posting. Joel Ssenyonyi ne Deputy Speaker naye namulabye ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa enkolagana yamwe ne Speaker Anita Among si yebadde nnungi era nga ekyo si kyama si yebadde ekimanyikiddwa nti gwe ne Speaker enkolagana yamwe si eryawe nnungi naye kakati jukira Leader of Opposition wuno wano ayina okukolagana ne Speaker wa Parliament Ssenyonyi ensonga eyo genda gikwasaganya otya okusookera ddala walina okubeerawo amend zaawo oba level of cooperation oba working together egenda kuba ekomawo so mu Parliament awo tuli bakulembeze mukulembeze waffe okuntikko abeera Speaker kakati Speaker ebimu ku biku ebyo waliwo meeting gye twalimu ne mugamba madamu gwe kati oli mukule era nja kiddamu nja kimuddiramu kwa tujja kubeeranga ne meetings ez'enjawulo ng'abakulembeze mu Parliament ya era nja kimuddiramu mugambe nti madamu gwe oli mukulembeze waffe ffenna yes oli wa NRM oli mbaka wa NRM wagira ku flaga ya NRM ne kati bw'obanga oli Speaker munnange ffenna tuli bantu bo kati tobeera na baana na byana fenga abuludde oluvuganya oluusi tujja kwogera ebintu ebitakuwoomera kubanga oli memba wa NRM naye tuwa omwaganya kubanga naffe ebirowoozo ebyo oba oli awo tebibeera byaffe nga ffe tulina abantu betukiikirira abatusindika obakiikirira tuwa omwaganya oyinza obutakkaanya naffe naye tuwa omwaganya kuba tuli bakulembeze okay nti yes ku nsonga ezimu numbers ezaabali zijja kuwangula kubanga balina numbers ennyingi naye tubeere on record then ffenna twewe ekitiibwa awo twatandikira ku nsonga za Uganda Airlines n'atuula wali mu ntebe kubanga tetwakkaanya first of all ng'ayagala tubireke tubiveeko neŋŋamba tubivaako tutya ensonga zizino nkulu n'agamba kale mugobe bannamawulire mu meeting neŋŋamba nga mpa nsonga kirwaki kubanga biri byonna tuze tubiteeka mu mawulire gana mawulire babeerawo kakati wano tuba tuwa nsonga ki ogamba nti bannamawulire temukavaringa nsonga eno so tetwakkaanya kati mubutakkaanya nanyiika ate yagenda ku Parliament nayogera kiri nangire kale neŋŋamba kale ogambye otya tetukola mirimu tetukola lwakubanga sakkaanyiza naawe ku kino wemanjukidde some incompetent chairpersons like Joel Ssenyonyi yagamba lazy ne mugaka kati ogambye ndi lazy kubanga sakkaanya naawe ku nsonga eno kati netutandika okubagana naki in fact eventually nagamba kakati okubagana kuno oba oliawo tekwali baddewo bwobanga ali olina particular issue
nkubira kuba ndi mukulembeze muno ndi mukulembeze wansiwo nga chairperson mu kaseera ako nkubira ontegeeze nti kino ne kino mu kifo ky'okugamba nti kakati ojja genda wali atoyongeremu supu naki kubanga nange nja kukozesa platform endala oba oli awo kiteetaagisa so nga abakulembeze munange kisobokera ddala okubanga tetukkaanya naye ne tuagreeing okudisagreeinga mu bulungi ng'abantu abakulu ffe ne tugamba nti kakati kino eno estandi yaffe eri estandi eri okay n'otabeera okusika muguwa era kansuubire wetyo bwe tunaatambula munnange oluusi okusika omuguwa tekwetaagisa naye ku nsonga bwe ndaba nga omuntu anyigiriza munnange ekyo mba sijja kikkiriza n'omulundi n'ogumu naye kansuubire nti owekitiibwa sipiika nga bwe ŋŋambye nti ajja tutwala nti ffenna tuli bakulembeze be ffenna atuwa omwaganya ate ne kino kikulu kubanga leero nakino twakimugamba kujuzi nga tuli ku nsonga ey'abannaffe bano ababuzibwawo atumugamba madamu sipiika eno ensonga si yiyo teweetikka mugugu gwa gavumenti yes oli wa NRM wajja kufula ne kati oli sipiika oli wakati wa ffenna teweetikka mugugu gw'abantu abo tekabaddemu ebibuuzo tokitwala nti gwe gwe tunyigidde betubanja abantu baffe be bali si gwe kubanga si gwe abawamba ababawamba be bali gavumenti kakati tuleke tubabuuze ebibuuzo era nabo batasikinge baddemu ebibuuzo leka kubeera nga agamba nti kakati gwekubidde side so bwe tunaaba tutambudde bwetu tujja twanguyira sipiika n'osigala nga gwe oli neutral tukkiriza omwaganya tubeere ne space eyaffe tubuuze ebibuuzo abantu bali babiddemu era twamuganda omugamba sipiika abantu abo nabo batera okunyiiza obalinda mu paalamenti nga front bench waliwo olumu yanyiiga nga minisita wayita eddakiika nga 30 tewali minisita ku front bench paalamenti n'agiggala etumugaa kakati olaba nga bwe batunyiiza nawe bakunyiiza kakati wanyiiga nga tebazze ate nga yali mutuufu twamugaa kyewakola kyali kituufu okulaga gavumenti eno erina okutwala paalamenti ng'eri serious dakiika 30 tewali minisita n'omu ku front bench etumugamba kakati naawe mu doketi yo nga sipiika okubiriza paalamenti gavumenti erina okubanga weeri awo tebaliiwo n'onyiiga kakati naffe bwe tuba tubanja abantu baffe yes tunyiiga era nga tuwagala answers so bwe tunatambula bwe tutyo bijja twanguyira. Okay, nagambye nti ogidde mu kaseera nga quote nesembayo oba half nesembayo egenda tutuusa mu kalulu oyogedde ku kya numbers because right now era NRM has the numbers wenawo enteekateeka y'okulaba nga oyongerako ku muwendo gaba opposition bano olinawo strategy ogamba nti oba oliawo kale tuyinza okuba nga tulina batonotono era tusobola okwongerako mu kagundi akaddako ekyo tekiri ku just Ssenyonyi nga nze oba nga leader wa opposition fenna nga bano yes of course nange nina party gyenina okuzanya kuba ndi mukulembeze okay era n'omukulembeze ntero g'ababaka bannange nti kakati namwe ng'ababaka buli ombeera steady okay ku fulu ya parliament beera active ne ku ground abantu bwe babeeremu kuba kakati bw'otaakola ekyo kijja tukaluubiriza abantu abo bajja tugamba nti newankubadde twalyagadde tulonde owa NUP oba owa opposition naye omuntu oyo abaddeyo tetumulabako emirimu tagituukiriza parliament tumuwuliranga bw'ayogera eno ku ground tetumulabangayo kitukalubiriza kyo kakati kiri ku ffenna one ng'abakulembeze netuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwatutumira abantu abo ne tutabaswaza kubanga abantu abo bwe tubaswaza newankubadde bakyawa gavumenti eno bajja gamba nti ate kakati betulinamu essuubi nabo tebategeerekeka so ensonga eyo nkulu ate naffe nga bannayuganda ffenna okutwalizamu ensonga eno eri kuffe kubanga bannayuganda be bagamba nti kakati tusonze wano oba tusonze wano so kiri ku ffenna naye ng'abakulembeze tulina okukola kitulina okukola era nga tujja kikola. Okay, mwebale nnyo basobodde okuweereza ezimu ku ndowooza zammwe n'abategeezeza nti nja kusoma ezimu ku ezo ze munaaba muweereza essaawa zino era nga bwe nzirinda wano zigenda kuba zijja nsobole okuba nga nsoma ezimu ku ezo tusobole okuba nga tugendera ddala mu maaso byonna nga bwe binaabize naye kakati mpozi nga Ssenyonyi nga bwe nninda endowooza zino nga gwe kakati akulira oludda oluvuganya gavumenti kifaananyi ki ekya opposition gy'olina mu maaso gy'ogamba nti eno opposition gye njagala okuba nga gye nkulembera? One, opposition nga etambulira wamu kikulu nnyo kubanga buli bwe tubeera n'obukuubagano kituzibuwalira naye bwe tugatta amaanyi bwe
buli kye tulina netugatta obusobozi amaanyi experiences na kino tugamba nti kakati ensonga zino tuziremereko bwe tuti kituyamba nnyo kitwanguyira nnyo okugusa ensonga zaffe zino so kyensaba era kyetujja okukwasaganya okulaba nti for tuli bumu kubanga bwe nakugambye nti mu palamenti tulinamu NUP, FDC, DP, UPC, PPP, JEMA nga twagala twekumeekume ffenna tubeere nga tuli kitole yes tulina ebibiina ebyenjawulo endowooza ez'enjawulo naye ate ebitugatta bisinga ebyo ebitwawula so ekifaananyi kyendaba nga ffenna tutambulira wamu ku nsonga eziruma bannayuganda waliwo ensonga ezirumira ddala bannayuganda ze tulina okuteekako essira ng'abakulembeze baabwe bannayuganda bagambe nti weewaawo ensonga zaffe zivuddeyo bazifudde nga nsonga za simba tuli mu budget process kati era obuliawo tujja kuba tubyogerako at other times naki naye munnayuganda aba ayagala yeerabe mu budget eyo era kitera okugamba bannaffe aba NRM nga tuyita mu zi minorities zaffe ne alternative budgets n'ebirala nga tugamba naye kino tekiri ku NRM oba opposition kino kiri ku bannayuganda sente zino zitwonoona mu bintu ebimu ebitategeerekeka lwaki tetuzissa ku nsonga si masonga eziruma bannayuganda so bwe tutambulira awamu kijja twanguyira okubanga bannayuganda beeraba ekifaananyi kyabwe bakiraba mu palamenti wabale nnyo Honorable Ssenyonyi kakati njagala nsome ezimu ku ndowooza z'abannaffe zituuse wano kansooke noono agamba nti ali webale kuweereza nze Simeo Denis Emitiana njozaayo za Honorable Ssenyonyi si ku lw'ekifo kye yafunye naye ku lw'obuvumu bw'alina so abamugaya ajja bakakasa era musa batatuswaza fe abantu ba zaake munnankyukakyuka munne w'Emitiana bw'atyo bw'agambye ono agamba Kasagama Alan Ivan from Masaka City. Firstly, I want to appreciate Honorable Mpuga for such an active and diplomatic leadership and all the fruitful achievements. I would like to ask Honorable Ssenyonyi to cooperate with opposition seniors for the better, all the best. Take caution of the speaker's Nazism. Ali Mivule, thank you for the show. Honorable Kasagama Mayor. Bwatyo bwagambye. NTV mwebali kuweereza njozaayo za Honorable Joel Ssenyonyi okuwangula ogufo rope agwekidde na rope kale nze sebadduka ttone wano enamuzira buvuma mukulu webale nnyo ogufo yagufunye ogwa rope ono agambye good morning ebigambo tebita I'm Patrick from Mubende. To those who say Joel has no experience, shame on them. Look at the minimum qualification for one to be president is senior 6, but Honorable Ssenyonyi is more qualified. We so much believe in young people. Go Ssenyonyi. Yes you can. Message esooka zijjidde ddala nga zizaamu mukulu maanyi ndowooza kale tusaba Allah amukwatireko nze Ukasha enankulabye ono naye bwagambye Ukasha. Good morning, congratulations Mr. Ssenyonyi on your new post. Why is it that opposition don't focus on real issues that affect Ugandans? Poverty, foreigners dominating the economy, bad roads, bad hospitals, insecurity, etc. I saw opposition MPs very angry when Mr. Kyagulanyi was arrested at the airport, which is right. However, they don't focus as much on the real issues affecting Ugandans. It looks like our opposition is a career opposition that is comfortable being in opposition as opposed to providing a real change in this country. Imran, yaweerezeeyo message kale kandabono. Good morning NTV, nkulamusiza Honorable Ssenyonyi, nze Kyeyune Kasana Luweero nkuyozaayoza ssebo naye ekifo ekyo kyetaaga diplomacy. Ssenyonyi wa force, shall we get what we want? Give us the strategy that you are going to use. Thanks. Ndowooza ekyo akiwulidde. NTV mwebale kutuweereza ffe bannakayunga tuli basanyufu nnyo era tuwagira nze Sebunya Swale mu Nakayunga. Bwagambye. Good morning Ali, I'm Prince from Mbarara. The selection of Joel Ssenyonyi as the LOP is a bold move. This year he has gone double blessing, i.e. having a beautiful second child. Sagala tuyingire biri personal ekyo katukireke kale sijja kuyingira akuyuza kufuna zade naye olamba omuntu obuli personal katuleke. Ali Mivule nkulamusizaako wamu n'omugole ono takyali mugole. Honorable Joel Ssenyonyi muyozayoza olwa status empya gye yafunye naye nga ffe NRM Nakawa
tujja kusigala tukolera wamu ku lw'abantu be Nakawa okutwaliza wamu ne mandate gye baatuwa ng'abakulembeze. Nsigadde Joga Sulaiman, Youth Councillor e Nakawa. Joga wa NRM naye agambye bajja kukolera wamu. Amina. Ono agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, Mr. Ali. This is Dos Swafa Islamic Secondary School, Kubye Kalango. In the name of Baliran Ismail, I congratulate Honorable Ssenyonyi for being loved. May I have hope and trust in him, and I'm sure, according to his integrity, intelligence, and being a man of his word, inshallah, he will manage, mashallah. Okay, bwatu bagambye kansembyeyo ndowooza ng'omu babiri kubanda abo budde bugenze mukulu Honorable Ssenyonyi ndowooza ojja kuddamu nga kimu bibiri awo mu ddakiika nga 2-3. Amafuga Martin from Entebbe, mukulu Yoweri Ssenyonyi Kongs ayogera ki ku bukadde 10 ezitandise okuweebwa ba MPs, nammwe abanupu muli ready okuzitwala? Okay, reka nkomere ddala wano. Mukulu Ssenyonyi ndowooza tutandikire ku nsonga eyo. Oyogera ki ku bukadde 10 omukulu ono yabuuzizza afuga Martin okuva Entebbe? Kandandike n'ekyo actually. Ababaka ba parliament balina ensako yaabwe era buli mubaka amanye ensako ye bwezitowa era n'engeri gyafunamu ensako ye. Okay, nti buli mwezi sente zigenda ku accounts zaffe. Kakati omubaka era aba akimanyi nti sente ezitali za nsako ye ezizze mu ngeri etategeerekeka zibeera nkyamu. Era kansuubire nti ababaka ffe ab'enkyukakyuka kubanga bibeeramu nnyo. Palamenti yaggwa, owekitiibwa speaker Kadaga that time yayiwa akakiiko aka trade kubanga kaali keetabe mu nguzi naki so bibeera bingi bwe bityo sente ziyitingana naki so efuna information bulungi akakiiko n'akayiwa n'abagoba bonna so oluusi bibeeramu naye kikulu mbaka n'otegeera nti kakati ensako yange ebeera bweti era eyita mu makubo gano. So kakati buli mbaka naddala ffe abagamba nti ate tuli banjawulo twagala kuteekawo nkyukakyuka ey'enjawulo bwe weetaba mu sente kufuna sente oba ziyise mu mikono ki nga teziri part of nsakoyo nga ziyita mu mikono emikyamu ate kakati ensi yoba ogiriddemu olukwe. Era kansuubire ffe ababaka n'ababaka benja okubanga nkulembera tujja tambulira ku mulamwa nga ensako yaffe yeeyo, ezitali ezo tezibeera zaffe. Okay, ekyo nkivuddeko. Nga batumaliriza njagala obweyamo simanyi oba inayo ekibuuzo awo nga kimu ddamu tuddemu kimu kyokka. Waliwo agambye nti diplomacy versus force naki omanya nti kakati wano kale kantule n'owekitiibwa Nabbanja anyinyonnyole. Waliwo awalala n'ogamba nti kakati katugende wali mu house tugasimbagane zabike emipiira. So oba omanya tactic ki gy'odeployinga kubanga waliwo olumu nga muntu jazza ali mu kuwuddisa n'ogamba kale kanyimuke wali ndogera oluzungu lwonna ndumaleyo. So otegeera ndi ki ky'ojjoteekako ekyokukolaganira awamu ne bannaffe abalala nga bwe ngambye yesu mukakiiko kembadde nkulembera nga mulimu n'ababaka aba NRM nakine nga tutambuliramu mu kitundu kyenkulembera kati oyo kansala omu wa NRM gye bali aba NRM si bangi naye nabo gye bali era nabaga nti kakati muli bakulembeze abantu babalonze bokale mufuuse abakulembeze mu ngeri yonna gye mufuuse tutambuliramu ng'abakulembeze tuyinza obutakkaanya naye ensonga z'abantu zikulembeze. Honorable Joe Ssenyonyi njagala tufundikire nga obweyamo bwo parting shots mu ddakiika emu tuggalewo. Nazaalibwa mu December 1986 ennaku z'omwezi zaali 20. Museveni baali bakayingira gavumenti mu January. Kakati bwe banzaala taata wange akukyalira time yali alina gy'alazeeko nga alina ka short course kakola nobeerawo obuzibu awo bungi kati nga of course bakyali mu bya girlfriend boyfriend ne mama wange n'akuba essimu balina bino bya landline biki n'agamba kakati omanyi olutalo baluseewaawo sijasobola kudda kakuwasaganya empapula ojjo nengateko oba yaliwa si waliwo ensi gyalimu awo naye kati Museveni ne bayingirawo buli kimu ne kitereera naddamu n'agikuba n'agamba nti kati weetaaga kunnegattako kankomewo waka. So yakomawo oba February oba ne banzaala December. Taata wange n'agamba mutabani wange tumutuume erinnya Yoweri ku lw'omuziro ono eyansobozesa okukomawo eggwanga lyaffe nitereera
mama wange n'agamba naye manyi tumuwe ery'oluzungu yayoweri oli alinza omuwa obuzibu gye bujja tumuwe kale ery'oluzungu nga kyekimu ne bampita Joel. Kakati kyanaku nti omuzira eyali omuzira era ne bampa erinnya lye ate kakati gwe wano we nasemba okakala byegyange egye byamawulire so buli bwenzija wano mbanzizenga obbi ya namala emyaka 14 mu field eya journalism. Yes. Era nga kinali nkola nakyagalanga nnyo nga kale kangenda ate nkwasaganye eno side naye namusa kuba tulaba mwe bali kubeerayo ntumidde abantu ba Nakawa West abansindika mu parliament okubakiikirira mwe bali kubeerayo na byonna bimukwasaganya ne bannayuganda okutwaliza awamu nina essuubi nti program ejja tambula bulungi. Amina. Okay, yoyo mukulu Joel Ssenyonyi kakati yalondeddwa okukulira oludda oluvuganya government mu parliament. Jukira nti enteekateeka eno yabadde wali olunaku olw'eggulo wali ku kitebe kya NUP. Naye njagala nsooke nkulage kuzimu ku nkyukakyuka ezaakoleddwa ng'ogyeko Joel Ssenyonyi okuba nti kati yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Twalabye abamu basobodde okusigaza ebifo byabwe, nampala wa gavumenti omukulu Nambeshi n'abalala betugenda okuba nga tulaba n'enkyukakyuka ez'enjawulo ezabaddewo mu bifo ebitali bimukale. Kakati tusooke tulabe nga tulaba nti Joel Ssenyonyi kakati yakulira oludda oluvuganya gavumenti nga bwe yalondeddwa. Ono yazze mu bigere bya Mathias Mpuuga, kakati ono kamisona wali mu parliament. John Baptist Nambeshe ye yasigaza obwa nampala woludda oluvuganya gavumenti. Yoyo John Baptist Nambeshe ye yasigaza ekifo ekyokubeera nampala woludda oluvuganya. Francis Zake yamyuka nampala woludda oluvuganya atera yaweereddwa n'obwa minister yoyo Francis Zake Butebi era bwe bagenda okubanga batambuza emirimu. Muhammad Muwanga Kivumbi ye ssente bw'akakiiko ka Public Accounts Committee. Jukiro ne yabadde eri mu byensimbi bya finance. Naye kakati yagenda okubeera ssentebe w'akakiiko aka PAC. Ne tulaba Goret Namuga yamyuka ssentebe wa Public Accounts Committee. Omukyalo ono mubaka okuva eri emawogole eri Sembabule eyo naye basobodde okumugondomolako ekifo ekyo. Ne tulaba abalala awo Medad Lubega Segona ye ssentebe wa Kosasi ewabadde Joel Ssenyonyi kakati mukulu Medad Lubega Segona yagenda okudda mu kifo ekyo yagenda okubiriza akakiiko ako. Wilfred Nwagaba yasigadde nga Ssaabawuliriza gavumenti mu gavumenti ekisikiriza oba shadow cabinet oba shadow government bw'atyo yasobodde okubanga asigalawo Wilfred Nwagaba omubaka ow'eri Endora. Jonathan Odo ye minisitule by'amateeka oyogera ku nsonga ez'ebyamateeka oyo twamulaba oli bwe yali ku budget ng'agamba nti ayagala kulaba nti no human rights budget be bamu ku brains abali behind enteekateeka ey'oludda oluvuganya gavumenti. Ne tulaba Ibrahim Ssemujunganda ono yazze mu kifo ekya Muwanga Kivumbi. Jukira nti kakati Ibrahim Ssemujunganda minister wali agenda okuvunaanyizibwa ku ensonga z'ebyensimbi. Shamim Malende wakola ku nsonga za ddembe ly'obuntu. Ono jukira embaka omukyala owa Kampala Shamim Malende yagenda okukola ku nsonga kakati ez'eddembe ly'obuntu. Ne tulaba Helen Nakimuli ye minisitule by'amawulire n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ono abadde eri mu by'obuvubi ne kakati yazze mu kifo kya Baagala Joyce Baagala. Joyce Baagala yabadde mu kifo ekyo kakati Helen Nakimuli yakizzeemu ekyo. Ye Godfrey Kayimba Solo minisitule eby'emizannyo nga bulijjo yasigadde mu kifo ekyo okuweereza n'abalala bwe tujja okuba nga tukutegeeza bwe tunaba tugenda mu maaso awo okulaba nga enteekateeka zino bwe zaabadde be abamu ku abo bwe twasobodde okukuteekerateekera nga bwe byatambudde. Kakati olunaku olw'eggulo twakedde nga batugamba nti waliwo ekigenda okulangirirwa ku kitebe kya National Unity Platform. Ne twebuuza kiki ekyo nga bannamawulire there is a lot of curiosity ng'olina okubuuza kiki ekigenda okubeerawo. Naye bwe twagenza okulobalooba ku mawulire nga batugamba nti bagenda kulangirira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament oba waliwo enkyukakyuka oba mukulu Mathias Mpuuga asigala oba wagenda kubeerawo enkyukakyuka endala. Njagala nkulageko katono embeera nga bwe yabadde ku kitebe ekyo kya National Unity Platform. Nkomewo ne Joel Ssenyonyi tutandikirawo. Wadde ku kitebe kya National Unity Platform wali Kavule era oluvanyuma Makere Kavule oluvanyuma ne bategeeza omanyi twabadde waawo okumala ebbanga batugambye saa 6 nga tulinda omukko okuvaayo omukko omweru ne tulinda kumpi za saawa 8+ omukko omweru we gwavuddeyo ne bategeeza nti kakati Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament. Ssenyonyi njagala nkomewo gy'oli.
omanyi nakutunuulidde awo bwe wabadde awo Ssenyonyi gwe mmanyi oli owa kankireko ekigambo banenge nakwesa ekigambo ekiri awo oli gye oli Ssenyonyi gwe mmanyi nga si yali awo. You know, sometimes otunuulira omuntu n'omanya nti nga ndabanga obuzito obwabadde obw'amaanyi gy'oli. Okusookera ddala, did you have any expectations nti oba oli awo tomanya nyinza okuba nga nkitwala ekifo kino n'ekirala kiki kyabadde what was crossing through your mind essaawa ezo? Bwe nalondebwa abantu ba Nakawa West okubakiikirira mu parliament, ogwo gwe gwali omutwe omukulu era bwe gukyali omutwe omukulu. Ebisigadde ebeera bonus kubanga mu ntandikwa nali simanyi nti nja kubeera chairperson wa Kosase. Ninaga kangende nkiikirira abantu ba Nakawa West. Kinajja kyonna ekirala bwe kiba kizze eyebeera bonus era kirungi okutambulira awo. Nobeera nga tuli awo ng'ogamba nti kakati zikanyingire eri kino kyekifo kino okubeera ekyange ekirala. Okay, so bw'otandika bw'otyo tewabeera buzibu kubanga bwe kiba kizze good ng'oweereza, bwe kiba tekizze ng'osigaza kiri ekirala. So if that answers ensonga ya expectations. Ebiro obuziza nti nabadde ndowooza kyawo kuba n'amazima nakutunuulidde nga si oli Ssenyonyi gwe mmanyi. Oli mutuufu kubanga awo nabadde ndowooza ebintu bingi nga ndaba obuvunaanyizibwa. Omuntu omu yaŋŋambye naye actually naye ng'agamba onalebo nga twasuubidde ojja kubeera ng'okyamusenga kino kinga naye kiki tewasanyuse ekyo si kyekifo kyewabadde oyagadde wabadde oyagala kifo ki nga nti okubeera omusanyufu ko ndi musanyufu naye kirungi n'okakkanamuko n'osooka n'ofumitiriza n'olowooza kubanga ebintu bino tetulina bya approachinga bwe tutyo with excitement n'okulowooza nti kakati obuvunaanyizibwa buno bwenjolekedde bungi. Yes. Challenges mpitirivu akaseera ketulimu era ketugendamu politically kagenda kubeera nga waliwo engeri yakalumanyo era so byonna byonna ebyo nga mbirowoozaako bye tuzze tukwasaganya gino emyaka 2 ekitundu bye tubaddemu bingi ebitanaggwa. So nga ndi awo ndowooza generally nga nfumitiriza nga ntunuulira obuvunaanyizibwa bwenjolekedde naye ni musajja mulokole. Era ninsaba ninga Katonda mpa obuvumu mpa n'amagezi. Kabaka Sulemaani yafuka kabaka nga muvubuka muto. N'asaba Katonda mugamba ki ky'oyagala. Oba oli amulala yalisabye bugagga baki yagamba mpa amagezi kubanga ndi muto obuvunaanyizibwa bwontisse buyitirivu naye mpa amagezi. Nange kyennabadde nsaba ninga Katonda mpa amagezi obuvumu onuŋŋamye era nkakasa ajja kunnyamba ajja kunnuŋŋamya kwasaganya obuvunaanyizibwa bwenina okwasaganya. Okay. Kakati n'ekirala omuntu yandiyagadde okumanya omanyi kati ffe tetubeerayo na biki leader of opposition alondebwa atya kuba waliwo abamu bagamba nti president w'ekibiina yalonda leader of opposition aye bwe twaze ku kibiina ne tulaba ate ne national executive ng'ekoze ki ng'etudde so akulira oludda oluvuganya gavumenti alondebwa atya? Actually si yeka n'abakulembeze abalala of course focus ebeera nnyo ku kifo ekyo. Okay, cabinet ye you know obukulembeze bonna generally obulala bwonna era n'amateeka otunuulira Administration of Parliament Act and Rules of Procedure naki kigamba obukulembeze bw'ekibiina ky'obudolaba nga bw'ogambye walabyeyo NEC ekulemberwa president. Okay, so abeera n'endowooza ze era n'aziteekayo mu NEC n'akulembeza abalala ffenna ne tukkaanya NEC n'esalawo nti kale bwe tuti bwe tujja otambula. So Oweekitiibwa Kyagulanyi tatulanga ye n'agamba nti kati ono be bayise of course ng'omukulembeze abeera ne thoughts ezize. Okay, era ng'akulembera NEC naye azipresentinga mu NEC then NEC nayo neekuba ebirowoozo ku nsonga ezo eventually nituvaayo n'obukulembeze obujja. So NEC National Executive Committee yelonda obukulembeze buno. Okay, bwabanga banominatinze omuntu awo NEC esobola okugamba nti obuyize bulina kubanga etteeka kirigamba. Okay, era nga abakulembeze baffe abaku NEC bakimanyi. Okay, naye ekirungi ekyomukisa omulungi nti newe tutuukira wali process ebeera consultative. Nti ne NEC naye n'abalala beyingizaamuko ng'abakulu abalala yes kubanga mu consultations
omukulembeze waffe era akulembera NEC akola consultations neko okulembeze abatali ba NEC kubanga abamu si bamemba ba NEC for example semateeka yaffe enkadde si buli mubaka wa parliament nti abeera NEC member kati nze mbeera NEC member si kubanga ndi mubaka ne kubanga ndi mwogezi wa kibiina Oweekitiibwa Mpuuga member wa NEC nga deputy president ne kati abalala nga Oweekitiibwa Sseggona kati yesi member wa NEC n'abalala bwe bityo naye ng'akola consultations yeebuuza ku bamemba ba NEC n'abatali bamemba ba NEC kuba kulembeza ab'enjawulo kino kye ndowooza mu kike mulowooza nti kakati wano naki nti so process weetuukira wali ng'eri formal you know nga eyise mu informalities ate ezeetaagisa mpitirivu ng'abantu kulembeze beebuuziddwako naki so n'abo mu NEC nabo abasinga nabo tebabeera surprised nti you know ntyo kino kubanga process ebeera consultative president asobola okuvetoyinga NEC bwe banga ena kyesazeewo nga president w'ekibiina nedda omanyi mu public domain waliwo abadde bakitegeera obulala nti Kyagulanyi bw'aba asazeewo nti Ssenyonyi NEC ne bwekola eti amateeka si bwe gagamba kubanga president si ye NEC agikulembera bukulembezi kiringa speaker wa parliament si ye parliament ye speaker kakati parliament bwesalawo kino nemusinza amaanyi tayinza kulemerako bwalemerako abakoze kikyamu so ne president ow'ekibiina si ye kibiina ate si ye NEC yagikulembera bukulembezi so tayinza vitowinga NEC bweba egambye nti kakati afe twagala tutambule bwe tuti tayinza kulemerako naki yeso Okay. Omuntu yani yagadde okumanya Ssenyonyi. Ensonga kuba twalondeddwa kuwakulira oludda oluvuganya government. Yabadde guloliro mu oba it was a process ne kiba nti nno ovudde mabeganga waliwo some kind of hint ne bagamba nti oba oli awo kano na kano. Oba kiringa kibwatukira kyaze buziringa kibwatukira. Of course government process ibadde mpanvu era ngeri consultative. Meeting ezimu nga sizituulamu manyi kakati kulembeze bwe babulowooza nti kakati ezo omuntu ono oba oli newankubadde ndi member NEC newankubadde ndi kinga of course ya NEC eggulu nga nino gituulamu naye ezimu nga you know because of conflict of interest nti kakati mivulo ono n'oli tuba tubalowooza ku kino ate tujja batuza mu meeting okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo so kakati you know nga meeting ezimu nga sobola zibeeramu tebambulira nako nga batuula byabwe tulaba kulembeza abalala na kibwe bityo which is okay, it's consultative you know so yes olumu banga naye nga ugamba why let the process take its course bwe bityo of course yes oba I mean no n'abakulembeze nabo twebuuzibwako kakati kino oba oli awo kyetulowooza kinaye kati kino golowooza otya oba oli awo n'okubuzaabuzaamukko noba nga tuli exactly sure so process ebeera consultative eventually etutuuka we tutuuse neera kati Ssenyonyi gwe manya mu buli ngeri akamoyo tekewulizayo era aba alina okuwulizayo alaba ekigenda mu maaso oba oli awo oba bamulowoozezza anti amawulire nagamalamu emyaka 14 twabeeranga mu zi newsroom wano ngeri State House cabinet etudde balina bakubaganyako ebizibu naye nga meeting tennaggwa nga tumanyi kiki basazeewo kubanga tuli bannamawulire so kakati akobunamawulire tekaggwamu omanyi wabaddewo kino ekya yamusudde gundi bamulonze gundi bamusudde nalabye nga president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu downplaying ekyo nti n'abantu abadde bagamba nti nno simanya eno demotion bamusudde in your opinion okiraba otya ekintu ekyo? First of all tulina okumanyiira okugetinga used sikwe kumanyiira obukulembeze okukyuka kikulu bannayuganda tulina challenge Mwami Museveni abadde ku ntiko y'eggwanga lino kati emyaka tugenda mu 38 omwezi ogujja January so kakati abantu bangi ensonga enkyukakyuka ebazibuwaliramuko kubanga bye tukuze tulaba naki so kirungi ne tumanyiira nti obukulembeze busobola okukyuka at different levels waliwo ebyalo ebimu ng'abantu abamu bagamba chairman ono gwe tubadde naye myaka 30 kijja kitya oyala kwesimba ku chairman waffe nga ndi weyita ki so kirungi ne tumanyiira embeera eyo nti obukulembeze busobola okukyuka era ne mu parliament
emyaka 2 kitundu bwegigwako busobola okukyuka. Okay, ku lw'ensonga ez'enjawulo naye ow'ekitiibwa Mpuuga teyabadde demoted, yabadde redeployed nga bwe tukiyita mu luzungu, nti yakwasiddwa obuvunaanyizibwa obulala, era njagala ntwala omukisa guno okumwebaza okutukulembera ebbanga lyatukulembedde emyaka 2 kitundu gino tegibadde myangu. Wabaddewo ebintu bingi mu palamenti nga bingi tugezaako kwasaganya naye n'alaga obuvumu n'atukulembera mu buzibu obw'ekitalo. So njagala okumwebaza olwa saavisi ye, era njagala kumwebaza kubanga yampadde obweyamo twawayizaamuko ng'ovudde ku bino bimwabaddewo awo nakitwatudde nanga muto wange teweeraliikirira nze wendi kuba tugenda tuulawa mu commission wendi ogenda kubeera mukulembeze wange nja kuwa support yonna gye weetaaga era tosuubira nti nja kuandamining oba okulwanyisa obukulembeze bwo nze wendi okuwagira. Okay, kiwetaaga okwebuuza nebuuzaako era nemugamba nja kwebuuzaako nnyo nja kusumbuwa nnyo kubanga abadde mu parliament kati kino kisanja kikyakusatu nze kyekisooka so nekinzizaamu amaanyi era n'abalala bonna mbese banebosegona baani wakakati abo bonna bakadde bange mu byobufuzi generally kati nga ngenda kubanga mbakulembera naye bangambye tofaayo ffe weetuli tujja kwetoloola tubeere shock absorbers era tukuguiding owetaaga okuguidingibwa tujja kugondera omukulembeze waffe bogedde bingi nempulira nenziramu amaanyi neŋŋamba kakati eri fomati gye wagiddemu negenda ngaeterera kubanga ogenda n'otunuulira obuvunaanyizibwa n'otunuulira ebize bibeerawo n'ogamba abantu bano begenda okukulembera basiniya mu ngeri ez'enjawulo balina experience balina ki siri musajja mutiitiizi of course not at all just obifumitirizaako n'ogamba bananyaniriza okay banakitwala batya omuntu omu ayinza okubeera offended n'agamba neki kyemutegeeza ono gaayi yakajja mu parliament ffe tubaddewo wano ebbanga lino lyonna kati mbu yagenda tukulembera yakajja ekisanja kye ekisooka okitegeera yakakitambuzaako emyaka 2 n'ekitundu so kakati omuntu omu ayinza okuteekawo ezalawo limanyi kakati ebyo byonna n'obirowoozaako naye baŋŋumiza ne banzaamu amaanyi so nina essuubi nti tiimu tujja tambulira bulungi awamu nga mbeebuuzaako kubanga nze ndi mukulembeze siri mufuzi ate nga bwe nakugambye nti bw'obeera omukulembeze si gwe kintu sinze opposition mu parliament just nkulembera bannange naye tugenda kukolera awamu nga tiimu ate ne bannange abava mu bibiina eby'enjawulo kati nze ndi wa NUP naye opposition mu parliament erimu aba NUP DPF DC UPC PPP jema so nga bonna kikulu ne tutambulira awamu endowooza z'abannange endala nazo nenziwuliriza kiba kikulu ate kinyambye nnyo nti mbadde mu kosasaawo nga 70% bitundu 7 ku buli 10 abantu benkulembera ba NRM nga tetukkaanya ku bintu bingi naye omuntu okuwandika ripooti kino na kino nabaga sina ripooti ne oluusi ne mu inquiries naki nga kati bambi abamu era baba bafunye instructions oba just nga bagamba gavumenti yaffe omusajja ng'agirabisiza nnyo ng'olaba abamu bateekawo embeera naye nabagamba nti kakati bwe tubeera wano ebibiina byaffe tubeereke wali ku mulyango bwe tubeera wano tuli ku ssente yamuwa omusolo nti naawe gwewa NRM ssente eyo bwebbibwanga ebadde inakola ku ddwaliro ojja funa accident emukyalo ewuwo nga tebannakuleeta we Kampala oba kutwala awalala wonna wonna awo osookera ate wali ddagala ojja funa obuzibu so nga tweyamba okutambulira awamu era ebbanga limaze mu kosase tetubeerangayo na minority report yaddemu report zonna zentebulize mu parliament zibadde unanimously adopted ezo zebakkiriza of course abadde obuzibu mu nsonga ezinga omuze mbiraba naye ate yes n'obuzibu obulala nti tebabiteeka mu nkola naye unity eyo nti nagamba nti abantu bano sigenda bakulembera siriwo wano nga mwogezi wa NUP ndiwo nga chairman owakosase erimu aba NUP aba NRM ekyo kikulu n'okitegeera ng'omukulembeze nti abantu bengenda okukulembera banjawulo okay so era ye attitude yennyini gyengenda nayo mu office eno nti abantu bengenda okukulembera si just ba NUP mulimu n'abebibiina ebirala ate munnange nabannaffe aba NRM newankubadde sinze mbakulembera naye tubeetaaga era nga nja sigala nga
tuwayamuko nti kakati bannange naye mwe temulaba nti kati kino kyekituufu tusooke ebibiina tubireke wali so mu mbeera eyo of course aweetaaga okuyimira ku magulu gange abiri ne ŋŋamba nti nedda kyonja kikolera ddala. So Kosasa eno engeri gye kushepinzeemu okutuuka mu ofiisi eno ennene kuba ajjukira Ssenyonyi gwe gwabadde omulundi gw'okusooka okukiika mu Parliament. Myaka 2 n'ekitundu tegiba mingi nnyo bw'otunuulira experience y'omuntu bwe kituuka ku politics. Kosasa eno ekuyambye etya naddala okushepinga? Munange si just Kosasa yokka. Kugambye nali mawulire okumala emyaka 14. Of course ambagamba kakati yali munnamawulire ebya politics abimanyiko ki. By the way, gye tuva kikuyambako nnyo kati gy'ovudde wavudde mu bizinensi oba mu byamateeka oba mu byamawulire oba ki kikuyambako okufuuka bw'oba ogambye tugenda kwegatta ku byabufuzi kufuuka munnabyabufuzi omulungi oba omubi. Go ge mazima nti obulamu bwaffe bwonna buli stage egatta ku ginnaayo. So siyinza kugamba nti ekintegese oba ekinanyamba okwasaganya obuvunaanyizibwa buno kibadde myaka 2 kitundu gyokka. Munnange nedda n'emyaka 10 mabega gye nali nkwasaganya kino n'ebirala bingi bigattirira biyambako nnyo. Naye nga koyogedde ku Kosase, yes nga bwe ngambye nti badde ntambula ne bannange nga tuli ba bibiina bya njawulo naye nga tugezaako okussa ekimu nga kyembateekamu bannange era nabagamba mu ntandikwa nti kakati temundaba nga mwongezi wa NUP, mundabe nga chairman w'akakiiko kano ffenna weetuli era bye tuliko wano si bya kibiina kino oba kibiina kiri bya bannayuganda. N'ensonga ya experience eno abantu bagyogerako nnyo era nalabye abamu nga bagamba Ssenyonyi ono experience agirina. Munnange experience tewali dduuka gy'oyingira n'ogamba nti kakati njagala kiro bweziti eza experience. Njagala afu kiro nti kale njagala ennyingi mumpe kiro 20 oba 10. Si bwe biri. Experience osigala kasita owaayo omwoyo. Olwo Kyagulanyi bwe yalangirira era naye yanzijukiza mukaawo nga nti bayojjukira nti bwe nalangirira nti kakati musajja ono ngenda kuttunka naye nali myaka gyo kuba nakaweza myaka 37 wiiki eno. Birthday present nga yazze bulungi. So nangamba nti gwebeera munywevu. Nanga nti bwe nalangira bwe nti waliwo abagamba ono kikyagamba amaze mu Parliament n'emyaka 2 teginnawera. Abadde mukuba ndongo emyaka gye gyonna kati abadde mu Parliament n'emyaka 2 tegiweze kati mbuki ayagala tukulembera. Nanga nti munnanga tojjukira n'abamu kwabo abanzalawa ate bamala ne batwegattako kati mbakulembera. Munna ensi bwetyo naye ng'omukulembeze kirungi naawe n'obeera mwetowaze kubanga nzize nga mulaba nga newankubadde mukulembeze bannaffe bano bonna nga abawa ekitiibwa nga kwegamba abeesigamako nnyo nabo okumuwabula naki nga tekimunafuya ng'omukulembeze ti omuntu ono bwampabula era nentwala kyampabudde naki tikitegeeza nti siri mukulembeze. Omanyi abantu abamu obukulembeze babukwata mu ngeri etategeerekeka nga nti kakati mbeera omukulembeze kyensalawo kyekyo kakati gwe oba tolina kyoŋŋamba yenze boss. So attitude gye ŋŋenda nayo mu ofiisi eno nti abantu bengenda okukulembera bansinga bingi, abamu bansinga obuyigirize, abamu balina zi PhD, bansinga experience mu politics, abamu bamaze emyaka, abamu kino kyakuna zikyekisooka n'ebirala bingi emyaka naki. Naye obeera omukulembeze actually nzi ekinyangwira ng'omukulembeze kasita identifyinga nti kakati ono alina obusobozi bwe buti kambuleete ku mmeeza, ono alina talanta eno kanjireete ku mmeeza naki, kinyambako nnyo kuba asinza alina okukola buli kimu. Omukulembeze olaba mu ttiimu yo n'ogamba nti kakati ono ajasobola ki, ono ajasobola ki, kwegamba n'obawo obuvunaanyizibwa kubanga bonna bo babuyiwa mu baketi y'emu. So tikitegeeza nti obeera omukulembeze gw'olina okukola buli kimu ojja kumenyeka ate n'ekirala si gwe abitegeera byonna. So kijja kunnyambako anabagamba ati alina experience naki, kale nja kudeployinga abalina experience mu nsonga ezimu nti kakati oziba nsonga z'amateeka kakati nze nakafuuka lawyer myaka nga 2-3 emabega waliyo ababadde ebbanga ddene abo nga mba deployinga kubanga ebyobwa lawyer babinsookamu kati nga kinyambako. Bweziba waliwo ensonga oba politics kino nakinaki nga nfuna bendeployinga
bwe bukulembeze. Okay. Njagala abafulani okembalageko ku mukulu president w'ekibiina ekya National Unity Platform bwe yabadde akugamba nti oyerekedde olusozi lunene ddala era nga bw'okinnyonnyodde mazima ddala n'engeri gye wadde otunulamu. Njagala tulabe omukulu Robert Kyagulanyi nga ayogera ku Ssenyonyi ng'amulabula oba ng'amugumya ku lusozi lw'ayolekedde. Nga bwe tugamba mu ghetto olinnye etokota ate nga y'amagye naye tukusaba obere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye tolina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira kubanga weetooloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna. Eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera ak'obwannakyemalira tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okuwa eggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye. Daddamuuko ogenda oddaddamuuko oluvannyuma lw'omukulu okugumya. Kwa tuze tubyogerako nga betukirizaamu ng'abakulembeze era naye waliwo time lutwamugumya era ne bannaffe bwe tutyo nti tufaayo tiimu weeri naki so kikulu n'otegeera ng'omukulembeze nti sinze kamala byonna n'omanya nti kaakati ensonga eno Oweekitiibwa Nambozi yajja gisobola musindika agikwasaganye kubanga ajja gikwasaganya okusinga wano Oweekitiibwa Mpuuga wano Sseggona wano Niwagaba wano ani kuba tiimu nnene kugamba nze siina bweraliikirivu yadde kubanga abantu bengenda okukwasaganya nabo emirimu abantu bajuvu era nze ndiwo just kubakulembera naye nga tujja kukwasaganya emirimu gino nga tiimu. How do you intend to earn the respect y'abantu kuba toyinza bonna tebayinza kubeera mu bukulembeze toyinza kuba nti you're on the same page na buli muntu yenna naye nga ggwe Ssenyonyi omanyi omuntu obeera nekyokkiririzaamu nga ggwe Ssenyonyi how do you intend to earn respect y'abantu abo okukkiririzaamu ekisooka Ssenyonyi oli muto sijja gamba nti muto nga baby whatever naye bwe tutuuka ku kyobufuzi n'abalala abantu abadde mu parliament oba okitegedde ekya experience okyogeddeko gwe kennyini some people abamu n'okutuusa kati walabye analysis yakoleddwa they question your experience nga ggwe earninga respect eno omanyi respect y'abantu you earn it and you don't ask for it. Kati ensonga eyo sijja nagiteekako nnyo siga nti njagala kugezaako abantu bampe ekitiibwa naki gwe just tukola ekituufu ky'olina okukola n'abali bakuzaalawa eventually bajja kuwa ekitiibwa. Kwadde example y'Oweekitiibwa Kyagulanyi kubanga gye twatandikira nga bamuzaalawa nga baatuvumaavuma wano abamu abaatuvuma kati nabakulembeze baffe obimanyi sijja byogera kuba ye twavaayo eventually waliwo byemuvaako ne mumuvinga abamu abatuzaalawa katutambula nabo bulungi ng'abakulembeze kubanga oba oli awo baali baagala basooke beetegereze omusajja ono rasita kakati muvubuka ono rasita agenda otukulembera nedda tekisoboka naye eventually bagenda okulaba nga rasita munnange mukulembeze era abawa ekitiibwa ne bagamba ono alimu omulamwa tutambule so toyina nnyo kukiteekako nnyo sira kati nkoze ntya onampa ekitiibwa onakole kinedda gwe just kola ekituufu ky'olina okukola bwe natandika kosasa era byaliyo nabamu bagamba Ssenyonyi bamuwadde akakiiko kano akanene naye akayingira paalamenti tanamala na lunaku lumu naye nagamba sijja kuteeka nnyo sira ku bintu ebyo nze kankole ekituufu kye nnina okukola era eventually n'abaali tebanjagala nnyo naki eventually kati nga tukwataganiramu obulungi ng'oluusi bampa information oluusi bampa bula naki bwe kityo bwe kirina okubeera so ne wano waliwo abagamba nti anaabisobola ate nga it's okay omuntu okulowooza bw'atyo okay tekirina buzibu si kirina buzibu kubanga naturally aba alaba sokoleka emyaka 37 kino kisanja ekisoose experience politically talina nene naki so omuntu bw'abeera mu ne doubt it's okay siyinza namunyiigira kati nze just kye nnina kukola kukwasaganya buvunaanyizibwa bwange olaba nti nkwatira bulungi awamu ne ttiimu gyenja okuba nga nkola nayo abazaalawa abayinamu doubts naki eventually bajja gamba kavubuka nno kano oba oli awo so ekyo si
sikina nnyo mutwe nti kakati nakola ntya okuaninga respect y'abantu bano nedda gwe just kola kituufu kyolina okukola abantu eventually bajja agamba omuntu noono alabika alimu omulamu twali tumuzaala naye asobola okututwala maaso so awo nze wengenda okusimba essira kubanga wewali omulaka so sigenda nnyo okuddaawo nti kakati omuntu oyo bwenyigira lwomu tayimirira as if that's even important bano bakulembeze banno bawe ekitiibwa abamu actually babeeramu naako abagamba kakati nze omusajja omukulu naki kati ono yagenda okunkulembera sinakuyimirira kuba kati ebyo naye nga bambi kabeeramu n'agamba muvubuka ono naye kati omuvubuka ono bwamulaga ekitiibwa kye namuwa ekitiibwa kye tinewankubadde nze mukulembezeewo naye oli sinya mu bintu bingi nkuwa ekitiibwa kakati oli naye munange agondamuko n'agamba muvubuka nno nalabika namutiira bwereeri nali manyi agenda kunninyirira agenda kunzalawo ate nga nina emyaka mingi politics mbaddemu ebbanga lino lyonna so abantu bambi babeeramu n'obwo mbuyite ntya anyway omulumulu nga alinamu okutya ye nga ye Thomas oyo nabanga either byazaalaba oba just byalowooza ye nga ye bambi n'agamba naye kisinziira engeri abantu gy'obakutte ng'omukulembeze waabwe eventually nabo ate bagamba omuntu ono kye twali tumusuubiramu ate munnange sikyali so siri mweraliikirivu Ssenyonyi omuntu yandibuuzizza lwaki olowooza why would you think you are the right person for that job gwe omuntu yabadde asaanidde ekifo ekyo munnange byaddala si kituufu nti nze kaasaanidde okubeera mu kifo kyo si kituufu nti nze ali most qualified si kituufu nti oba oli awo nze alina ebisaanyizo nti bwe tunaabipima nti ebyange bye biri waggulu ennyo munnange si kituufu n'abasaanidde oba oli awo twabadde bangi naye of course ekifo kiri kimu ng'omu yekka yasobola okukibeeramu so kyovudde olaba nagambye bannange nti tugenda kukulembera wamu nja kubeebuuzangako nnyo nja kubeesigamako nnyo okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa so si kituufu nti nze ke yabadde asaanidde oba nti yenze oba asinga ki oba ki otherwise then nalibadde bano sibeetaaga nabadde nkola byange naye nabagaye bannange mumbeererewo tutambulire awamu kuba mbeetaaga kakati omuntu asaanidde ennyo nga yabisobola yekka ekyo yalibadde si bwatambula bwe bakuwanzeeko eddusu Ssenyonyi wasoose no wakkiririzaawo oba omuntu yandiyagadde okumanya what went through your mind nga bakugambye nti Joel Ssenyonyi ogenda kukulembera oludda oluvuganya gavumenti omanyi ffe mubeeramu bagamba ebibeera mu bisenge ebimu ffe tetubimanya naye twagala okumanya Ssenyonyi yabaddewo mu kiseera ekyo nga bamugamba nti mukulu kino of course buli stage gy'otuukako obeeramu ne kadoubt 26 nasooka ogenda ku TV okusoma amawulire nali n'omugenzi Bale Francis kubanga yantendeka nga nakeegatta ku mawulire ku UBC kansasubire tekivuula bwe njogera ku TV endala just nkuwa history yange anyway kuba gye natandikira so naye olunaku lwennyini lwangamba nti kakati leero you're going on air tojjukira nga alina oluzungu lwe Joe today you're going to be on air ninyambo kakati biri serious ebi tubadde mu practice nga tutegeka naki naye kakati today at 8 p.m. you're going to be on air my son ninyamba nekirowoozaako n'olubuto ne lunnuma tigenda kubeera ku TV ensi yonna endabe era n'olunaku lwenasooka okubeera ku TV natya nnyo ne mugaka kyomanyi amawulire tugasome ffembi nakulanga ngamba nti njagala kusoma amawulire n'omusajja oyo nanga nti kakati ffe twagala tubaleke muyingire ne mugamba just nyamba bituula wali ntule wano osome segment naye some segment nja kuddamu amaanyi n'atuula wali tugasoma nenanga kakati obadde otyaki tolaba nti kivuddeyo so bwe bityo bibeera